You know, when you talk about Honorable Fiona Nyamutoro, that's my wife. That's my second half. It's like you're almost talking about me now. Talking about Honorable Fiona. He's talking on behalf of Eddie Kenzo. So ye mukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo ngayogera ku mukyala we Honorable Fiona Nyamutoro. Awono kireka wa ababadde baluzunza. Waliwo eyayogedde n'agamba mbu Eddie Kenzo mbu kuva yakimanyanga mbu Nyamutoro mbu simanyi muwala wa Museveni mbu yamukyawa era takyayogera naye kati bibino. Nembagamba ku Nyamutoro. Eddie Kenzo okuva lwe yakakasa nti Nyamutoro muwala wa Museveni, Kenzo yasirika. Kenzo agenda kera ku machanga alinga kamiliyoni, I repeat. Kenzo yakizula nakakasa nti Nyamutoro muwala wa Museveni, Kenzo yasirikira mu mulaba, tunulira nnyo Kenzo omulabe. Kenzo yategeera nti yatomera n'atunula nga ali surrounded, Kenzo n'asirika. Kenzo ina stress, mujjuka bwe nabagamba ku stresses gundi eziruma kamiliyoni. Mulabe bimuliko. Kenzo ina stress, Kenzo ina ennaku. Kenzo munaku. Kenzo bamwavuwaza. Kenzo bamwetooloola. Kenzo bamubonereza. Kenzo alina ennaku. Wewulidde ndowooza naye Eddie Kenzo statement emalawo oba emenyawo byonna bino babadde bamwogerako bagambye era we yakizuula naye te wali akugambye when you talk about Nyamutoro you're talking about my wife, my second half. That's when you talk about Nyamutoro you're talking about me. Kati gwe novayo n'otugamba nti bwe yategeera yakyuka era takyamwagala abaffe. Hey! Nga tuvuddeko munnange fulufiga yatuuse edda mu ddwaliro Nsambya eri omwana eyatulugunyizibwa gyali. Bibino kasooke nkutwaleyo. Nebigere ya mululu. Kisizi nedde mukazi abakaliko ekikyambanje mulema. Wala byeka atulugunya omuntu namuluma. Mukazi aliko ekitamba. Oyo ye mukyala Fulufiga era nga twamulabyeko yabadde yakoze dda akatambi ng'agamba mbu ataddewo akakadde kamu ne Mama Fina ataddewo obukadde bubiri. Omuntu yenna amanyi omukyala oyo eyatulugunyizza omwana nti akwatibwe naye nga jjukira ffe twadde twabagambye dda nti omukyala babadde bamutambulirako era munnange yakutte ez'akabaale aba yakatuuka bw'ati weppo ne bamulya. Kansooke nkuwa akatambya. Nina omukyala gwe ndabye ng'akuba omwana omuto. Omukyala oyo wenna amulabye mutaddeko miliyoni ye Mama Fina mutaddeko miliyoni 2. Okulaba ng'otubuulira waali tugezezzaako security eri mu kunoonyereza omukyala tumufunye face bw'olanga bamuposti nkikazi kiriawo kinema gwatala kikubye omwana mu kinaabiro n'amutulisa omusaayi n'amubamba nakyo kyennyini kiri werero bakibadde kimweyambuliramu I don't know. Mwana muto wa buwala amubambye omugulu eno kagamba video tosobola gizannya tosobola giteekawo kubanga gundi esobola okugijjayo erimu n'omusaayi oba bamwasizza muto bamwasizza kagamba I think simanyi nti basobola oggikiriza ogiraba obadde omulabye omwana nyukiriya namulabako tusaba tuyambagane ono yeetaaga kusiba mayisa I think accordingly enemy okulaba okumalayo bwolaba video bweti enemy sisobola gimalayo gwe girabe ne bwolaba video erimu obusenye eri mu kinaabiro ekikazi kiri mbipale bannange ndeka tusato jindaga bannange oba omwana afudde nofa alaika kuba afudde tuyambe otubulire buwulizi omuntu yalicordinze video tukusaba otuyambe okube ku simu zange oba okube ku simu za Mama Fina oba okube ku simu za polisi wonna wakwetoolodde round polisi weeri tuyambe tugenda kusasula tuseze okusavinga omwana kyemmanyi omwana maybe wabatafudde aliko kikuba mukono accordingly ku video bweri gwasobola okugiraba oba ogirabyeko omanyi kyenjogerako nze sobola kugiraba nenjimalayo sisobola nakugiraba that is too much kyekindese ku live late naye tuyambagane tuyambe tugenda kusasula emagulu agamenye n'agaweta bwati
n'abamba mwana muto bannange abantu abayisigaza abaana b'abantu ne woba oyamba buyambi ffe tulina abaana wano nze nina abaana tulina abaana b'abantu naye abaana babeera bantu omwana ojja muyamba omuyise bwoti omwana akuteetera kugenda mu makomera forever and for life according omwana enkuba gyakubiddwa omwana bwali bw'aba tali kikuba mukono maybe afudde kuba musise mu kinabi ate muli mu tayiro zimwamukubye oba omutwe gwe gwabise ko tulaba omusaayi akwata video nange gwenjaga simanyi kuba akwata video nbanna jiwa baba naita baba nabaze kugundi ani ali eyo baba tunajiraba sinajiraba nako enumyaza n'omuntu omwana omutwe gunnuma anyway kyetusaba kiri kimu mama Fina yange mbataddewo milioni 3 omuntu asobola omulaga omwana oyo oba okumulaga omukyalo oyo waali nze taddewo milioni emu yo oyo full figure ng'agamba nti omukyala bataddewo ssente akwatibwe ate ng'era tweyongerayo n'omukyala full figure juzi wano gye buvuddeko yali yategeeza nti nga we tumaze Christmas tugenderera okuba nga tuyingira omwaka omupya nti ebyokuvuma abirese naye ng'ani aleka okuvuma full figure gwe tumanyi ayambalidde ate Naalongo Kitone bano nno babadde ate nga tumanyi ba mikwano nga baddawo naye muna trust full figure on your own risk bibino ate byamwogeddewo banabe atudde ku mizindalo gya Kadogo banzibye ebbala bannange banzibye toyina kiyosiki bakubba ebbala ya Kadogo waliwo atagimanyi Sandisi waliwo atagimanyi abanange abantu bo baligwamu kufekinga life badayagala kwa live asonde mu nsonde ne banzibye n'akantu kendo bukakyaliwokko kana kali wabweru wano nayo katunda kumbucha simanyi n'ebyangwe simanyi n'amazzi g'ekikazi simanyi ag'ekisasi omanyi tebanywedde bitiko wowe banywedde ebintu batuuka n'okuwunya nnyo bazimba mu lubuto bye bibadibiza ne bagamba nti bafulufiga nzenge kanze neddaga erikola anyway saagala gendayo nnyo kuba nina abantu bennaziika misalaba gye gitannakala nabataddeko emisalaba omwaka njagala abasigale mu malaalo gaabwe nga bali still rest in peace naye kyenjagala okugamba nti nguno omwaka at least weekolemu omulimu nkungwe tulina obuzibu nti oyo munnange ye full figure abula omuchina yakola full figure naye nga tuvuddeko eyo munnange waliwo omwami alajjana nti bamubbye essente ze mu Centenary Bank ebintu bino bannange omukulu Fred Kajubirumbu yazze ng'ayogera ku bintu bino eby'amabanka gano era tuze tulaba abantu bangi nga beekubira enduulu ku bintu by'amabanka gano waliwo omukyala gwe twalabako akatambi akasinga okutambula lwaki teziriiko naye yali alajjana ssente ze omwami wuuno alajjana ssente ze bazigyeko ne bamala ogijjako ne akawunti ye ne bagiblockinga Centenary Bank mumpe ssente zange mumpe ssente zange Centenary Bank mwakoze ebiziro ku akawunti yange ne mane mugiblockinga mumpe ssente zange Centenary Bank mumpe ssente zange Centenary Bank mumpe ssente zange muzeeko ssente zange mwali blocking na account yange mwani blocking account yange mwa blocking account yange now I can't access my account I can't access my account mwaji blocking mumpe ssente zange Centenary Bank mumpe ssente zange bujo twesiga Centenary Bank ateka ssente zaffe kati mutanso zijjako mukola withdraw ne money blocking omuntu mumpe ssente zange Centenary Bank Centenary Bank mumpe ssente zange Centenary Bank mumpe ssente zange Centenary Bank mwe nyine mwampa transaction ya star 211 ash nga nsobola okuaccessinga account yange nso okujjako nekola withdraw ku account yange bujeri active mwaji blockinze ne mane mukola withdraw ssente zange muzijjako account yange kati mwaji blockinze Centenary Bank mumpe ssente zange muzeko ssente zange mwali blocking na account yange kuba account gye nkozesa gye ndiposingako ssente zange ne mane nzikola withdraw yange nozikozesa kati mwe mwazijjako ne muzikujja ne mujjako ssente zange ne mane muzimblocking na account yange njijambe mbabuza kati ssente zange mwazijjeko mungamba simanya genda kunia mage go to near police o reporting police yajja ku ssente zange mumajjako ssente zange muya simanya genda simachi aka yani aniyo aka yasobola okujja njja ku ssente zange aka yani ali mu Centenary Bank mugasima abakinze ssente ma account yange aka
Centenary Bank mumpe sente zange, mumpe sente zange Centenary Bank, mumpe sente zange. Muzeko sente zange kwa account yange, mwani blocking account yange Centenary Bank. Centenary Bank mumpe sente zange. Account yange limanya ga Mulumba Patrick. Elimanya ga Mulumba Patrick, mumpe sente zange Centenary Bank. Mumpe sente zange. Mumpe sente zange Centenary Bank. Mumpe sente zange. Mumpe sente zange. Nisigenda kusirikanga mate sente zange. Muzeko sente zange mwani blocking account yange. Lwaki mujaseza abantu ku account zaabwe nganteekedde banga ndi myaka 10 plus nganteeka ne Centenary Bank sente lwaki mumba mujja muzo nga sente zange muzijjako mwajjake milioni 4 milioni 4 plus nimusoka ne muzikola withdraw ne kulanda message nga muzijjeeko ekitegeera ne mane ezasigadde muziblokingirako saa kwa access account yange Centenary Bank mumpe sente zange Centenary Bank mumpe sente zange Mimi manyatu mutali mu Uganda ngamta niko kujanya kwa account nga mwe manyatu ndanya ngeri yakenda kwerwa namu na kwerwa nako kujja Uganda mumpe sente za Centenary Bank sente sabanzibe sente nzikolerera sente zitumenya mumpe sente za Centenary muzeko sente za Centenary Bank muzeko sente za Centenary Bank mumpe sente za Centenary Bank amanya ga Mulumba Patrick sente za ngenzagala muzeko sente za mwina account yange muzeko sente za ngemali blokenda account yange Nendo ati muyasene za abantu Uganda ye gamatu twatubera mu nsi yaffe nga tubona abo namutubonya abonya sente batemo musona watusindika sente ezo nete kibamalia na kuma sente afelani ne muzijjako ne muzibba ne muzirya Centenary Bank muzeko sente zange nzaga sente zange muzizeko Centenary Bank muzeko sente zange bimuzima akayani yajuto sente zange nazijjako mumpe sente zange omukazi yawozeza semanya walikyakaluwa omukozi omupyaze kyake yajjeko sente ze tugakibla tukebere mukebera biki mumpe sente zange muzizeko omukozi omupya ina kujjako sente zange omukozi empya komugamba ina kujjako sente zange mumpe sente zange Centenary Bank mumpe sente zange njagala sente zange Centenary Bank njagala sente zange ebyo ate kisinga okwenyamiza mu bintu bino kiri nti mbu abantu bano abasinga obungi bwe bavaayo kubanga ate babanja sente zaabwe oba okusitula eddoboozi batandika ne babanga batiisatiisibwa ne batandika okufuna amasimu agabakubirwa agatamanyikiddwa kwegamba obulamu bwabwe ne bubeera mu matigga so tetumanyi oba kinaaba kitya oba kinaatambula kitya naye nga omwami oyo alajjana. Yes, nga tweyongera mawuli ag'enjawulo alwabadde ennaku lwa yesterday twabaleetedde emboozi y'omuzannyi w'effirimu omuzannyi w'effirimu ffenna gwe tumanyi nga Ketura mukyala wa Captain Ricky naye ng'amanya g'amatuufu oba yena Bukenya yes ng'alajjana ng'agamba nti aba Ebonies baamulaze mbu ye si mwana mu baana nti lwaki bagaba awards ye ne batamuwa ku myaka gyonna gy'abadde mu Ebonies nti naye yabadde asuubira okuba nga alina kaafunayo naye mbu teyafunyeyo kaakati waliwo avuddeyo nago nti munnange nti ono ye emyaka egyo gyonna mbu abadde yeegadanga mbu abadde yeegadanga nani ne mukulu kaakati muka omukulu mbu be bakulira bintu by'organizing award ezo munnange si bigambo byange biri bino munnange wetukeeredde nga tulaba omuzannyo omu omwatiikirivu one of the most entertaining faces on our television owa Ebonies ayitibwa gwe mumanyi nga Ketra action names ayitibwa Mariam Bukenya aludde nga azanyira mu Ebonies era nga abasinga mwenna mumumanyi era nga mumwagala. Ketra oba Mariam tumulabyeko in the morning nga agamba ali so disappointed bakoze awards eza 47 years of Ebonies ne batamu recognizing bla 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 ne bannanga abakyala munnange kasodi kankunnyonnyole Dear Mariam, the reason why tebakuwadde award was because award jolina mu Ebonies mashazo obadde muzanyi wajonoona award wabadde oyagala bakuwe award ya kwagala bawa muntu. Ladies and gentlemen, the owner of Ebonies is called J.W. Sembajwe Mwami Katende, oli owner wa VCL Studios. Eranga
mwami wa nanyini wa Spectrum Labonita ye muchala Katende era nga yategese awards ezo. Ladies and gentlemen, for the last I don't know how many years, Mariam aka Ketra has been side dish wa Mwami Katende, the owner of Ebony's. Kakati mazima Kasodde gwe wabeera gwe nga ye gwe muchala Katende notegeka awards ezo wandi wadde mujja wa awadi Mariam Diale wabadde oyagala awadi bakuweya kuwomera Mwami Katende oba Mariam wekaza Mariam awadi tebagikuwadde kubanga mujjawo ye yantegesa awadi takwagala akulinako obusungu okitegedde lindako mwami wammwe Katende bwalitegeka alikuwa era kigambibwa imbu abaana ba Mariam abasembayo ababiri baana ba Mwami Katende okitegedde ekintu ekyo wamagwe Kasodde wobeera gwe nga ye gwe mujja wa Mariam wandi muwadde ekirabo wandi muwadde awadi wandi mu recognize for what anange bino ebintu ebyokwebuzaabuzanga abatamanyi nsonga bikome mu 2024 mwandigambye mbu nsala omugambo naye ndowooza mubiwulidde mbu yalya mu sowaani yaani ya boosi we kati mbu boosi we n'agamba kaboosi n'agamba byebyo munnange gwe toyawula mukulu na mwana toyawula mukamaawo ne mukozi munno nti kale tunaabiraba mbu era nagenza okulaba nnaku lw'eggulo waliwo gye namulabyeko yabadde zitiku live ne Dr. Gordon era ng'abaana bagezaako okumubuuza ebibuuzo naye okyali mu Ebony's nagenza okuwulira nga bagamba mbu baamugobayo oba bituufu oba nedda naye nze interview gye nalabyeko ye kennyini ng'agamba nti kati ndi free simanyi ayagala ompe project bintu weebityo so si mawulire malungi yadde n'akamu yes nga tweyongerayo era n'amawulire ag'enjawulo omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior si musanyufu yadde n'akamu oluvannyuma lw'okitegeera mbukeezi nani ne Ibrahim Kasa mbu be bateekangamu oba ssente oba baagulanga abantu oli naye yavumiranga bwereera awo simanyi mbu be baamugamba nga mbu avume Mama Junior ne Junior kati mukambwe ebitya biibino Keizi wafuka mu ntebe za Namulindwa Flavia watuuka e Canada nga n'ew'okusula toyina Namulindwa Flavia n'akuyamba n'akusuza n'ofuka mu ntebe ze era ne mwawukana bino byonna tandibyogedde naye abantu bano tebasiima ate mwerabidde nnyo wajje muvudde ng'omaze ofuka mu ntebe za Namulindwa Keizi Namulindwa yakugoba mwali nnyonyi out of excitement nga mulowooza Bulaaya walungi empapula ziganye kwanze ibulako ekimusumbu wankimanyi empapula zaagaana abantu bali eyo bweru babalimba kati mwatuuka mu reality muli mu depression w'abantu b'ebweru balimba America nnungi Canada nnungi naye waliyo ebizibu byayo Junior y'omu akyakalambidde agamba nti Abamakasi Mayanja talina buzibu kubanga nti adifendinga maama we nti era ekyo tekyetaagisa omwana yenna ali eyo okulaba nga maama wo alina byayitamu tekyetaagisa kubaako nti waweeko akuwa go ahead nti olina right esetukiramu okudifendinga maama wo so agamba nti kyekyo kyennyini Abamakasi Mayanja kyakola nti kubanga mbu yalabanga ebintu maama we byayitangamu ng'akyali waneno mu Mayanja family obuzibu bw'aba ne Kamiliyoni buva ewantu awa nyina maama we batuluganye maama we
She is fighting for his mom, which is his right. Abba doesn't need the invitation to fight for his mom. Is the mom. Okuzaala eyo oyo kitaawo si ye yakuzaala. Okuzaala n'embwa ezaala n'enkoko ezaala. Buli omu asobola okuzaala naye si buli omu asobola okuba taata. No. Teri mwana alimu magezi agenda kwagala jjajjaawe nga jjajjaawe tayagala maama we. Teri mwana agenda kwagala ssengaawe nga ssengaawe tayagala maama we. Teri kojja gogenda kwagala nga kojja utayagala ki. Omuntu atayagala maama wo naawe aba takwagala. Kituufu otayagalidde maama wange nze ate onanja. Yes, awo nno wetuli era nga ayine pointi ye. Bulijjo ono Junior yakyogera lunye era nga akugamba nti nze ku maama wange kwenfiira. Era Junior bulijjo akyogera lunye nti nze omuntu ng'oyagala okunzijjako ewife yogera ku maama wange. Toyinza okunvuma, oyinza kunkola buli kimu ky'oyagala. Nganze omuntu nga tobingizaamu maama wange. Nti naye w'oyingizaamu maama wange awo enkulumbira. So agambye nti ne Abba mu butuufu nti ekintu kyakola ali mu kulwanirira maama we. Nti era omwana yenna omulala kyeyandikoze. Oli ku NCK TV. Bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, amawulire go mangi nnyo nnyini ddala. Tosaanidde kubanga osubwa yadde akatikiti kamu bwe kati bwe tuula butuuzikalira nywera tubenga tugakuwa wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe era tukomawo naye nga tulina bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukutuusaako mu maaso awo. Tukkirize tube nga tukwerekereza era nga wenkugambye tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo.